Okay muntu wange nyongera okwebaza nti webale ejo gyonna gy'otuusizzaako engalo. Nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst ndi ku kyalo Konko ebeera Buikwe district. Wano wendi kino kye kijja ky'omugenzi Sulaiman Mayanja eyakuyimbira oluyimba Hilimu abasinga lwe twakazaako basiraamu bannange abooluganda salaamu aleikum. Olwo oluyimba lwafuluma 1989 era we mbasirimbye ziyinza okuba nga ze zimu ku nnyimba za Sulaiman Mayanja ezaasembayo. Sulaiman Mayanja ono mu ddiini ly'Obusiraamu naddala ku nnyimba ezikwata ku ddiini alina omukono munene era ono ye jjajja w'ennyimba z'eddiini ezaasookera ddala okukyaka wano kubanga ye muntu eyasookera ddala okukyusa enkwata y'ennyimba zino n'azijja mu mataali n'agattamu ebivuga ebizungu era ku mulembe gwa Idi Amin Dada ennyimba ze zaatuuka okubeera nga ziwerebwa okuba nga zizannya mu wambuuza oba gye tuyita jukebox kubanga oluyimba lwa Alhamadin lwali lukubwa ne muzibbaala ate jjukira nti gavumenti eyaliko yali ya Busiraamu kati okwewala ebintu ng'ebyo ne baba nga bawera oluyimba olwo naye ng'alina ennyimba endala ez'Obusiraamu nga Jalaalu era nazo zaali ziri ku ddiini y'Obusiraamu. Alina olwali lukulisa abasiraamu ekisiibo kati n'olwo alina ennyimba nga 5 ku 6 nga zonna zaali zoogera ku ddiini y'Obusiraamu. Yono Sulaiman Mayanja okusinga emirimu gye yagikolera mu Entebbe Guitar Singers okuva mu 1982 okutuusa we yava mu nsi mu 1992 gy'emyaka 10 naye nga mu kusooka yali mu Kadongo Kamo and Cultural Company kati eyo Obote ng'akomye mu kiyiganya bayimbi bano ne bavaawo n'addayo Entebbe Ekigunga mu gye yali akola nga telephone operator n'atandika okola emirimu gye. Entebbe Guitar Singers kakumirizi ng'avudde mu komera ne babagawo ekibiina kino n'agenda ng'akuŋŋaanya banne ne batandika ekibiina kya Entebbe Guitar Singers era bwe kityo ne kigira. Ono ye yali omutabaganya w'ekibiina kya Entebbe Guitar Singers ng'abakulu we baba nga basowaganye ono ye yali atera okubagatta era wamala okufa ekibiina awo we kyakoma okubeera nga abayimbi abanene nga we baali nga babeera nga bakivaamu buli omu. Dani Mugula yasigalayo n'asigalayo n'abaana abaali abato ba Moses Wamala abo ba Florence Namirimu bano ba David Wadimba ba David Muwonge kati bano ba Nansove ba Hussein Kabogoza abo baasigalayo kati eri ne tubanga ye kakumirizi n'owewe Rose Nanteza ne Namazi bagenda ne bakola Bona International ye jjajja w'abayimbi Christopher Ntege Sebadduka emirimu yasooka n'agiwummulamu era ono yali musaale nnyo mu nnyimba zonna ze muwulira mu kibiina kya Entebbe Guitar Singers. Solo gita egy'owulira mu nnyimba ezo yali ono Sulaiman Mayanja ye yali akubamu solo gita era kigambibwa nti mu budde obwo y'omu ku baali basinga okubanga bakuba endongo eyo eya solo wano e Uganda naye nga Sulaiman Mayanja bo basibuka Gomba Gomba Degeya naye nga bano be bakadde be mu session yemu era mugenda kutegeera lwaki nti Sulaiman Mayanja ate ye teyadda Gomba ne baba nga bamuzze eno ono muganda w'oli ye tata wa Sulaiman Mayanja ye yaleeta ono ye yaleeta oli kati oli wajja n'azaala abaana bano n'abazaalira eno kati bingi nti kuno baali bafunyeeko ettaka bo ne basalawo ekijja kyabwe bakitandiike wano naye nga Sulaiman Mayanja famire ye weeri era yalina abakyala ab'enjawulo naye nga sofa tutegeddeko nti mu mukyalo omu gwe yalina
yali yazaala abaana 13 era abamu ntegeddeko nti bali mu bitundu by'Entebbe gye bawangaalira kwosa n'abalala eyo mu bifo eby'enjawulo. So yeno famire eya Sulaiman Mayanja eri wali kati kino kye kijja kyabwe. Guno omulimo tugukola olw'okwagala okulaga ebintu bino. Tutegeddeko nti Bukyanga ava mu nsi mu 1992 n'okutuusa leero wano wabadde tewajjangawoko muntu nti oba muyimbi oba okubeera ng'ajja alambuleko munaawe gye baamuteeka. Munaawe naawe tokikola naye era naawe nkakasa we tuli kuteeka gye tukuteeka ng'era naffe tukola ki. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsaggo Nakawuka Road. Manyi kyosiga kyokola ki kyokungula kino kintu kitono woba oyiseeko mu bitundu by'ejjinja kyensuubira ti okubranchinga wano kiyinza okutwalira eddakiika nga 10 na kintu noba nga weeyongerayo mu mirimo gyammwe. So abalala bagamba muzungu lwaki mukola ebintu bino biki lwaki mugenda mu bijja by'abantu munaye. Buli omu alina enzikiriza ye naye ffe tujja mu bintu bino olw'omukwano kubanga ffe bano be bantu abamu ku batuzimbye ennyimba zaabwe ze zituzimbye n'obubaka bwe baatulekera ku nsi byebintu ebitukozesa bino. Naye nga nkugamba nti program eteekebwamu ssente aba New Subs Fashions abo basangibwa ku Sunset Arcade. Sunset Arcade eri ku Wilson Street. Otambula ng'ova ku Pioneer Mall oyisa Wilson 1 Health Link Pharmacy eddako kati yambuka amadaala ago ku ddyo edduuka erisooka yeeyo New Subs Fashions. Kati tuyina B is a hotel and bar eri Nsaggo ejja kuyamba okuwona olukokobe naye wano sirulabyewo ate kati kiwataliwo. Mukadde wange bw'obuli babuyita batya ewa Fred mbalire kateeteeyi tusanzeeyo lukokobe olumanyi baba B is a hotel and bar egenda kuwonya olukokobe kubanga n'essaaji ezino lukyalemedde ku mukodomi wange Kabyanzo. Kati fumiitiriza ng'emikolo gino wafunye enteekateeka nga toyina woogira n'ogirira mu gundi mu ttale olukokobe ne lukwezingako yoyo kibooko gw'owulira n'abamu nga amaka gafudde. So genda awo obeere ng'osanyusa obulamu ebyokulya n'ebyokunywa weebiri n'ensula. Tulina Kikaya College and Vocational School abo basangibwa Bulenga badde ne boarding arts ne sciences.
okutwalayo omwana bamubangule. Twinex International abo bali bulaga ku lw'Emityana, St Michael Education Center bali Kiwanga Mukono ne Plan B Records. Kati gwe yeetaaga ennyimba zino ez'akadongo kamu osobola okunsanga e Kasubi ku basooka kwa Vula Stage. So nno ne mabega wiiki nga 2-3 emabega ndina n'olutambi lwa Sulaiman Mayanja lwe nazuula kye neekakasanga ne mu famire oba oliawo n'ennyimba eziruliko nga tebaziwulirangako, naye nga mu bintu bino bye tuvaamu bye tukola fe okujja mu bino tetulina nnyo interest nti oba tuze kulabisa oba gundi wafaanana watya. Fe tunoonya muntu waffe yekka we tumala nga tukola ki katugenda. Kale bantu bange abooluganda abasiraamu Sulaiman Mayanja ono mulaba mutya we tujja akantu kano ne tukateekako gundi ne tukateekako talazo oba temukkiriza talazo. Omwana w'omugenzi agambye ti talazo talina buzibu just kubanga ekijja kino kyazimbibwa bulungi kutereezaamu katono nga tuteekako katalazo nga tutegeera nti munnaffe awummulidde walungi. So abooluganda abasiraamu eddiini y'obusiraamu omwami ono yakola ekintu ekinene nnyo mu ddiini era ndowooza oluyimba lwa hirimu ze zimu zaafuukanga anthem ez'obusiraamu kubanga yasomesa nga ayita omwo. Baganda bange ab'Entebbe Gita Singers ndina gwe naakowoola waliwo agenda okugira naye kale ffe abanyumirwa ebintu bino. Mukodomi wange Kabyanzo kati naawe kankukwaseeko muko omulimo guno kankukwaseeko naali kumpi mbalira ali kumpi naawe tukulemberemu erudda lweno naffe tujje tukole ki ow'ekikumi ow'ebibiri kyekintu kyokka kye tusobola okubeera nga tuleka mu zi famire zino naffe batujjukire nti naffe twakola ki twaliwo. Tolaba twagende wa senior woman Irene Nakitembeera nga bwe yali naye kati newotuuka era bakugamba nti mu 2017 Muzungu David n'abaakadongo kamu bajja ne batereeza ekijja. Byebintu byokka bye tusobola okukola. Kale bantu bange mubeere bulungi mweraba naye munoonyeeko Kabyanzo. By the way Kabyanzo aweereza program ku Baba TV buli Sunday ssaawa 7 paka ssaawa 8 ne ku Baba Radio. Baba TV osobola obbafuna ku Facebook Lukoba ku Lukoba then naye mwennyini munoonyeeko nga Muzeeyi Kabyanzo Kabyanzo Media ogenda kumufuna. Woba tomufunye okwo genda ku lubalaza lwa Muzeeyi Celeste Kasule Celeste Kasule oba Kapalaga gwe mubuuze nti njagala Kabyanzo ojja mufuna. Kale bantu bange mubeere bulungi mweraba. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77
34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment, and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road.